twali twakyetaaga dda already kibaddewo akakiiko kakyusa kakadde wazzeewo akapya ekyo kiraga progress. Tukyetaagira ddala ng'abayimbi kubanga eno I should say guno gwe mulimu gwaffe naye ng'ate omulimu gwetaaga okubeera nga guli well organized. Before emyaka giri twali tetuli so organized the way we are, aleka kati abaana baleeseemu ekirungo naye abayimbi bavuddeyo abamu abayimbi abamu bavuddeyo ne bagamba nti kana akakiiko bakemulugunyaako nti ki wayinza okuba nga waliwo ddiiro zebali mugobako era tunaabiraba balonda bata Sophie Gombya okubeera. Let me tell you one thing, Sophie Gombya is very wise. Sophie Gombya mulaba oyo and she's informed, that woman. Era nina media house endala gye ngambye wano nti mbadde na interview gye nkola nti omuntu nga tonnaba kusemberera Sophie Gombya tomumanya, but she's very wise, intelligent and she's learned. Amanye ebintu bingi ebikolagana ne music. Y'omu ku bantu abasobola okutwala ekintu kyaffe mu maaso bangi nnyo, bangi they are many abasobola, but Sophie is one of those people. Naye nga Addison gwe mukulaba okuku kale gwenga gwe kana akakiiko bakategedde bulungi n'okanyonnyoka. Of course abantu bonna abaliko basobola weewandiisa Baliruno neewandiisa dda. Kakati kankubuulire, bw'oba teweewandiisiza gwe nga bali tebalabye, bw'oba teweewandiisizza eno gurupu y'abayimbi togibeeramu. Ogiraba eno bagiyita registered members. Sigiraga bino sobola biraga kubanga naye wali waggulu bagambye nti registered members, eyo group togibeeramu nga bakuteekamu bapukamingi bano mubaleseewa wuliriza sebalaba nabo beekalakaasa nalabika takikutte bulungi jangu okikwate bulungi ssebo kubanga sobola kulaga birimu. Ogiraba bagiyita registered, okirabye eri registered members only. Kakati wuliriza tebalina gwe bagaana kukola ki kwewandiisa, oba oli mupya oba oli wadda oba wajja dda, kyabayimbi bonna. Olowooza kino kibiina kinayamba music industry ya Uganda? Kuyamba nnyo, kigenda tuyamba nnyo 10 ku kinnaakyo kubanga already tulinamu abantu ab'ebitiibwa ba petroni baffe mwe bali obalabye, mwami Michael Mukula, abantu abasajja bategeera kati Michael Mukula tayinza kuyingira mu kintu kikyamu. Minister Kiwanda tasobola kujja mu kintu kikyamye, tebasobola. Akasembayo konna kosobola kugamba muyimbi ali eyo atannaba kwewandiisa, omuyimbi atannaba kwewandiisa muwuma yanguwa ojje kubanga abayimbi ffenna muno batukola ki mwetusangibwa. Kano ke kasisira kaffe, gano ge maka gaffe, lino ly'eddoboozi lyaffe, wuma yeffe.